yekolera itongwa ge mannya gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwolabidde akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi. Mbadde okusaba onvugireko ku vidiyo eno etuuke ku Hamis Kigundu, omwana eyeddira enkima. Hamis Kigundu waliwo ekidduka kye bayita emmotoka. Ekidduka kye bayita emmotoka kisobola okukwanguyiriza mu by'entambula ne kikutuusa e Masaka mangu mangu mu lutemya lwa Liiso, ne kikutuusa e Malaba ku booda mu lutemya lwa Liiso, ne kikutuusa e Mutukula ku booda mu lutemya lwa Liiso. Kitegeeza kisobola okukugondezaamu ku by'entambula. Naye ate singa okivugisa ebbamu, singa okireetako amampaati, kisobola okwettira. Weewaawo kisobola okukwanguyiriza eby'entambula, naye singa okireetako amampaati, kisobola okwettira. Lwaki njogedde bwe ntyo? Ti Ssabasajja Kabaka abasinga tumunoonyaamu omukisa, nti ne bw'okukwatako obukwasi mu ngalo bangi baakutteko mu ngalo. N'agamba bannange ŋŋenda mmala wiiki nnamba nga sinaaba. Ŋŋenda mmala wiiki sinaaba, naaba ntya Kabaka wange mu ngalo. Nze bwe ndituuka bannange Kabaka nkimanyi ebyenfuna byange bigenda kuggulawo kubanga y'entabiro y'emisambwa gya Buganda n'emikisa. Nga buli omu yeegomba okutuuka ku Kabaka amuggyeko omukisa. Kabaka weewaawo agaba omukisa, naye ate asobola okugaba ekisiraane n'ekikolimo. Nkiddamu, Ssabasajja Kabaka weewaawo agaba omukisa, naye ate asobola okugaba ekisiraane n'ekikolimo singa omuleetako amampaati. That is why tumuyita Mwenyango ayokya. Kankujjukizeeyo ekyapa kimu eky'omusukulu gwe bayita Besweri Mulondo. Besweri Mulondo yali Ssaabalangira. Ssaabalangira yayambako Ssabasajja Kabaka okufuga abaana b'eŋŋoma oba abalangira. Besweri Mulondo yayagala okuleeta amampaati ku Ssabasajja Kabaka n'alowooza nti agezze nnyo okusinga nnyinimu. Besweri Mulondo Ssaabasajja yamukuba ekikolimo kiri Sadida, yali mulimi wa nnaanansi ne zituuka ovunda, n'ayita abantu mujje muzindireko nga teryajja. Yali musajja mulunzi wante nga takyali agula mata ge, n'agaba buli mukyalo ow'omwana nonna amata ne gafiirangawo. Nali musajja mulimi wa payini, square miles mmekaawo emitiyaana zonna ne zifiiramu. Yafa aliko ekikolimo lwa nsonga nti yeepaatiika mu kujooga n'okutyobola Ssaabasajja Kabaka. That's why nkugambye Ssaabasajja Kabaka bw'amwagalamu omukisa osobola omuggyako omukisa, naawe amwagalamu ekikolimo osobola omuggyako ekikolimo. Y'ensonga lwaki nkuwadde ekyokulabirako ky'emmotoka, nti weewaawo esobola okukuvuga n'ekutuusa gy'ogenda, naye ate bw'ogireetako amampaati yo yennyini gye wagula ekugondeze mu by'entambula ekwettira. So naawe ssaaliyagadde Hamis Kigundu kikolimo kye bayita Ronald Muwenda Mutebi kikutambaale. Nkugambye waliwo omusajja oyo Besweri Mulondo yatuuka time ng'alaba agezze nnyo okusinga mukama we Ssaabasajja Kabaka, n'ayagala omumuleetako amampaati n'okumutunda yonna gye yali amutunze. Yafa mu mboze nga toyinza kukikkiriza nti yaliko Ssaabalangira. Waliwo omusajja yayogeranga n'akunkumula ennyenje, naye olunaku lwe yasonga olugalo mu Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'okuleeta eŋŋombo nti Kabaka alaba mukamwa okuggyako nga tayasamye. Bannange aliko ekikolimo olwaleero, ajja ku seeti yenna ng'atamidde, yenna ng'abimbye ejjovu, yenna ng'omwenge gumukubye. Ennaku zino omusajja oyo awemulira ku seeti, si lwakuba ayagala okuwemula, naye lwakubanga aliko ekikolimo ekyokulumba Namulondo. Tekimugaana kubawo kigambo kinene bw'ati ng'ali ku seeti. Naye nga be basajja abaayogeranga ensi n'ewulira, be basajja abaali abasajja ab'ensa. Naye yatandiikiriza okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Kyemmanyi nammwe ye yabawa amaanyi kubanga ye yaggulawo ekkubo nti Ssaabasajja Kabaka si wa kitalo nnyo, kuba naawe ekyo ky'oli mu kkola oli mu kuvuma Kabaka mu lukujjukujju. Gwani alwana ne Ssaabasajja Kabaka ng'eyasemba okulwana naye n'okugamba nti Kabaka alaba mukamwa okuggyako nga tayasamye. Essaawa eno abeera ku seeti ng'awemula, si lwakuba nti ayagala okuwemula, naye aliko ekikolimo. Emimwa gye baagiwere bamula, oba oli awo nga gikuuse mimwa mpewere, nga gikubyewo eggambo eddene eryenkana emizindalo, n'abaana be bennyini ne baswala. Ajja ku seeti ng'atamidde ng'abimbye n'ejjovu lwa nsonga nti yewalampa Namulondo. Hamis Kigundu, lwaki olwanagana ne kitaawo? Ate olwanaganeko naye ku bibyo, naye ku bibye
mwana wawa alwanagana ne kitaawe alwanaganako ne kitaawe ku bibyo naye ku bya kitaawe yennyini kw'oyagala omulwanyisiza. Lwaki okolagana n'abayise obuyisi okubba ettaka lya kitaawe mulitunde mugende muzannye matatu? Onaaba mwana wa ngeri ki akwatagana ne neyiba mubbe ettaka lya kitaawe mulitunde oba mulyezze gwe ne neyiba? Mwana wange Hamis Kigundu, ku nsi kuno tewali alikwagala kusinga kitaawo. Neyiba alikuteekamu kasunda bbaasi nti ewammwe tebakwagala, naye omuntu asinga okwagala y'oyo kitaawo ne nnyoko. Nange mbuuza Hamis Kigundu, lwaki olwanagana ne kitaawo? Ekikolimo eky'omuzadde muganda wange kitera okutambulirako lubeerera. Tunuulirako ku bantu abatonotono abagezezzaako okuwalampa Namulondo bakomyewa oba bali luddawa? Ani ali successful nga babiri b'enkulaze omu kwali ku nsi naye mulamba ogutambula? Asiiba we mula asiiba abimba Jjovu ayogera atamidde, ng'owookubiri yali Ssaabalangira mulamba naye yafanga omwavu emponga byoya. Ekitufuula nti Abaganda ffe b'amaanyi oba ekifuula Obuganda nti bwe Bakabaka obusinga amaanyi kyavanga ku kintu eki. Nsalo zaffe, ttaka lyaffe. Teweetaba mu baagala okunafuya oba okusaanyawo Obuganda, kubanga ekyali kiwa Obuganda amaanyi gonna ge bubadde nabwo generations eziwerako lyali ttaka. Kyekyalwanya bajjajjaffe abaasookawo, kyekyalwanya Bassekabaka abaasookawo. Tugaziye Obwakabaka bwaffe. Kaakati ate mmwe abaali badde abasika b'abajjajjammwe, ate ye mmwe abaagala okufunza Obwakabaka bammwe nga mukolera abayise. Mmwe abaali badde abagaziya obugaziya oba okkuuma ekyo ekyatulekerwa singa ne tukyasobola kugaziya, ate ye mmwe abaagala okukolagana n'abayise mufunze Obwakabaka bwaffe. Hamis Kigundu, ekintu ky'olwanagana nakyo tokitegeererako ddala. Waliwo pulezidenti omu bamuyitanga Dr. Apollo Milton Obote, yalwanaganako n'Obuganda buno, n'atuuka n'olubiri n'aluteekamu amagye, n'awera n'Obwakabaka obwa Buganda. Naye munnange gy'ali eyo akokolo asula mu muddo, bw'Obuganda bukyatinta bukyaliwo. Kakati bw'aba Obote eyalina emmundu yalemererwa okulwanagana n'Obuganda nga ye yali alwanagana nabo dayirекiti. Hamis Kigundu omwana w'enkima, onaasobola okulwanagana n'Obuganda? Nkugambye amaanyi ga Buganda gali mu ttaka, era anaamalawo Obuganda atandikira ku ttaka. Anaasanyawo Obuganda atandikira ku ttaka. Kaakati naawe saagala weetabe mu kusaanyawo Buganda ng'okolagana ne banneyiba ekikolimo kye bayita Buganda. Simanyi woonaakidda muganda wange. Ekisinga okunnuma mu byonna, abalwanyisa Obuganda oba abakozesebwa okusaanyawo Obuganda Baganda. Nti ono yaani? Hamis Kigundu yeddira nkima. Ani abamuwolereza abamuyambako bagiwadde omuliro nti ye Isima Lubega yeddira Ngabi, ate omulala ye Kapero Tobi yeddira nkima, ate omulala ye Nakanguubi, ate omulala kuliko n'omulundi omu ye Godfather. Abaganda mwe mukozesebwa okusaanyawo Obuganda, kyokka ate era bakozeseera Baganda okuwolereza asaanyawo Obuganda. Sinnawulirako mugisha yenna awolereza Hamis Kigundu ku kyakoze. Mpulira Baganda, sinnawulira Banyankole, sinnawulira Basoga, sinnawulira Bakakwa, sinnawulira Balango. Baganda ffe ffennyini ffe tukozesebwa okusaanyawo Obuganda. Ate n'ekirala, mulina ekintu kye muli mu kuzimba Hamisi, mulina ekintu kye muli mu kuzimba, kusaanyawo mannya ga Kabaka. Muli mu kukozesebwa okusaanyawo amannya ga Ssabasajja Kabaka. Ssabasajja Kabaka yayinanga amannya nti Nantasongwamu Lunwe. Hamis Kigundu oli mu kusonga lunwe mu Kabakawo.
Ssabasajja Kabaka alina erinnya litalabwa mu kamwa. Hamis Kigundu oli mu kulaba Kabaka mu kamwa. Wano lwe baayokya Amasiro balina erinnya lye baali balwana okusaanyawo nti ali kukaabya amasiga ndi mukaabya musaayi kubanga Kabaka teyakaabiranga mu lujjudde. Baamukaabya mu lujjudde. Amannya ga Kabaka gonna bali mu kulwana bagasaanyeewo mpola mpola. Naye muganda wange Hamis Kigundu kankubuulire, wano mu Buganda tulina olugero. Akuwaliriza amalinnya bw'ogwa n'omenyeka ate yakutuuma kadduwa nnema. Akuwaliriza amalinnya bw'ogwa n'omenyeka ate mwanattu yakutuuma kadduwa nnema. Kankubuulira Hamis Kigundu, waliwo akatambi akasatulatinga ku social media akaggayi gwe baatadde mu crane case, gye baatadde mu crane bagiteeke mu ntaana, emmotoka kino kirifuta kyekyagisitudde kititwale mu ntaana. Kakati wabaddewo omukazi ng'agamba kyekyo Gerard waffe, kyekyo Gerard waffe, bannange Gerard ogenze ne swaga. Kakati ate olwagize laba keesi weeva amattuka ku kimotoka n'egwa. Omukazi y'omu n'agamba bannayira bamalala, omusajja bamukubye ekigo, mulabe kye bakoze omulambo, laba amalala bannange kye gakoze omulambo, laba amalala. Naye nga y'abadde aguwaana nga gukyali mu bbanga nti kyekyo Gerard waffe, oli w'amaanyi nnyo, ogenze ne swaga bwe gwagudde era y'omu eyanenyezza. Wano muganda we yagambira nti akuwaliriza amalinnya bw'oneguka n'ogwa ate yakutuuma kadduwa nnema. Olwaleero wakyayinza okubaawo abakubira engalo, naye ate be bagenda okukutuuma kadduwa nnema ng'ogudde. Beesweri mulondo mpaawo yamulondawo kuba amuwaganga ng'agudde. Nze yeekolera itonga musibe bulungi mugitambuze tuke kwa Hamis Kigundu.